twebaza Mukama Katonda nannyini atusobozesezza okutukuŋŋaanya wano mu kaseera kano nnyo ebirowoozo byammwe okubabula kwammwe mu kitiibwa buli abaddewo n'awaayo endowooza ye abuuliriridde n'asiimye mwenna neeyanziza ebiteeso byammwe ababaddewo Mwamirahimu Faya Deno n'abakyala ab'enjawulo n'abalala abaliko paka mu kaseera kano wetuyisaawa neeyanziza nnyo mu bitiibwa byammwe Mukama abagisiima ngenda kutumirako kye tuyita Don Asiya oba Daihadi mwebale nnyo nti musobola okujja mu inbox ne muntuukirira ngabo mubadde wano ng'era ng'ogera sayidi ennungi ne mumpabula ne sayidi twala ebirowoozo byammwe nze kino kye mulaba neerabanga omunamukisa muganda alina olugero lwagera nti ensowera ekwagala yekugwa ku ggwa bantu bangi nnyo bali eyo oba balowooza nti baakabi nnyo tebaagala kutwala endowooza z'abantu naye nze kino kye mundaze munkangabula oba njogedde bulungi bakukangavula tulina olugero omuswahili lwagera nti mwenye ajafunza na wazazi wake atafunzwa na ulimwengu so ensi bw'ebanga erina kyendabyemu neesalawo okubanga evumirira ebibi byenkola which means eba enshapinga okunziza ku muntu omulungi asaanidde okubeera mu society oba mu community okulw'ensonga eyo mbeebaza nnyo ku lwekyo ntwalenda omukisa guno okubategeeza nti ku lw'obulunzi oluvannyuma lw'okwenenya eri Allah ow'ekitiibwa olw'obulungi bw'abafaanizi bange famire yange atelaati basuubiza nga sirina nkase singa kitamiiza nti ntamidde okubanga ngenda kukyusaamu enneeyisa yange era nsaba wa kitiibwa Allah asonyiwe ebyo byonna byonna ebiyitidde ku lulimi lwange ne bikosa emitima gyammwe ebbanga lyonna ekituufu kiri nti bafaanizi bange balumiziddwa nnyo olayo omuntu amanyi Asiya nga Asiya ng'oggyeko kalakita y'oku TikTok balumiziddwamu era ne balaga okumalako mbasaba munsonyiwe mu bitiibwa byammwe abaami n'abakyala abato bange ne bakulu bange nsaba wa kitiibwa Allah fenna atumalire nsaba wa kitiibwa Allah ankyusizeemu mu byonna byenkola ebikosa emitima ndi muntu mukulu ntegeera bulungi era nga mbasuubiza okubeera nga nkyusaamu kusinziira kuli kontenti okusobola okukola ebyo ebitavoola abantu ebitanyigiriza abantu ebbanga lyensigazizza mu bulamu obweddumu mwebale kumbeererawo mundiwuddewo omubiri mundaze okwagala embadde sisuubira baana muvuddeyo abali mu contract betusisinkanangako abatandabangako naye muyimirirawo ku lw'ekirungi kye nakola n'ogamba no this time around nina okugifunga ddoola kusuubiza obutaddamu neera kukudisappointinga kusuubiza obutaddamu neera kundaba mu scandals ez'enjawulo like ng'ezirimu okuvoola n'ebirala saba wa kitiibwa Allah naamwe abakkirize bonna abakola content anyigiriza oba like anzivoola namwe mweddeko kisigaza oluganda nze nkyogera sirina akaka nti sirina muntu gwe nnaku kakukuni mu bulamu bw'ensi buli eyanyigiriza namusonyiwa kuba nze nsonyiwirawo so nsaba bonna be nanyiiza namwe munsonyiwe tuddemu tubeere abalwa tubeere abooluganda TikTok ereme kutwemaza tulina Asiya outside media mbasaba nga mbegayirira benanyiiza bonna bwembanga nakukosa bwembanga navayo nenjogera ku muntu yenna n'owulira ennyiike n'ogamba nze Asiya because of this neweemusisinkana asobola omukola kino okusaba onsonyiwe ssebo oba nnyabo muto wange oba mukulu wange okusaba onsonyiwe kulwekyo okijjewo okisangulewo nga newe tubeera wati okizza nga ne bw'owulira sitamberi wati okizza tusonyiwagane kyokka nze kyembasaba kubanga kyekisinga obukulu mu nsonga zino mukyala Safina asitiikinze ne ku ssonga egamba nti nno navoola abaana be sigenda kutunuulira sayidi eyange weewaawo wadde nange naluyizibwa Safina mukyala Issa nkusaba onsonyiwe ekyo kyembadde njagala kati oneeweeredde ebbanga naye nkusaba oli muzadde nga gwe bw'oyagala abaana bo mami wange bwanjagala kusaba onsonyiwe muganda wange oba oli mukulu wange oba oli muto wange saba onsonyiwe lilla oli Safina linnya lyamagero mu busiraamu lya lugero mu busiraamu nsonyiwa onziddeko akakuku nikondinako obukyali bungi kusaba onsonyiwe lilla
nsonyiwe ng'omuzadde bino byonna biveewo kubanga gw'olaga nti tosobola naye Saafina nkusaba onsonyiwe mukyala Esther mu bitiibwa byo tubadde twogera weeks nga 3 emabega weeks nga 3 wakajja ombulookinge ku nsonga za Rahman lwaki neetwala mu ddwaliro nenkwata vidiyo twali twogera era nga nze manyi wansonyiwa naye ndagadde so surprisele okulaba ng'ate obikomezzaawo naye twali twaddamu nga tunyumya bulungi kuba nti nze sobola kuleeta screenshot mu kamera oba audio nga twali twogera okulw'ensonga nze ndowooza okoze ekimala okuggyako ng'omuntu alina bigendererwa bye birala nze ng'omuntu onkoze bulungi nnyo n'abantu abakuwuliriza obakoze bulungi ekyo nno bulijjo kye twagala nze ndowooza nti mmwe kinkoze bubi nnyo simanyi oba wali alikoodi naye obanga musobola okulikoodinga ebitanula entalo kyandibadde kirungi ne bino ne mubirikoodinga era singa tutadde mu linnya lya Saafina mbadde ndakuga nti naye kyandibadde kirungi bino Saafina n'abiwulira mwe mwenna battiimu Saafina nsaba ensi yebeebalamula singa munaddamu okuyimirira ku live ne muddamu mu nsonga eno nga munenya omukyalo ono kuba ye akoze obugwe so nno kitwala okutegeera okulala omuntu omukulu okwetonda naye bw'aba yeetonze bwe muba temulina bigendererwa birala omukyala mumusonyiwe bigambo ffe baani abamugamba nti ye waliwo amugambye okwetonda akkiriza so please kiri gye muli okusalawo oba musigala mugenda mu maaso kiri gye muli kuba gumuvuddeko Doni njala kwebaza era nzikiriza sigenda kukkiriza mu bitiibwa byo kwogera kigambo kirala nkwegayiridde bwegayirizi buli ayagala apology bana babaddeko babeere ba agenti ba apology eyo Doni toddamu kukola kwetonda kulala kuno kumala yes toddamu kukola kwetonda kulala because abantu ababadde kuno sofa we tugenda okumaliriza bali 96 mu ntandikwa yonna obwedda weetonda naye nga weetonda mpola mpola naye okoze okwetonda okusembayo kinaaba muggwe naye nze nandikuwadde amagezi toddamu kukola kwetonda kulala obanga bano abantu basobola okutambuza olugambo babeere beegenti 9 buli omu bwana egenti 96 buli omu bwana bwe mwebeera ku live ezo mbasaba nga mmaliriza mu kifo ky'okugamba sabula n'okuleeta ebikadde mugambe ababa bakoze live nti Doni yeetonze right mubeere beegenti nze ndowooza nti ekyo kimala nga mmoto yange bweri gwe nange naawe ayagala olutalo nze mmanyi otegedde mukama omulungi abanjagalire Ugandans we have to stick to one point to togetherness bino byonna tubikola naye byonna ebitunyigiriza bitunyiganga bannayuganda nabagambako emabega bakadaama kyannaku nti mwali muvuza ensonga yammwe bakwatako ennyo mwavuga ensonga eyo ey'okuba nti gavumenti yeenyigira mu mbeera gye muyitamu laba sitaani gye yava ne mubuukira Doni mbalayirira buli bwe munajjanga ne wabeerawo ekintu ne kiwuguka ne mukibuukira gavumenti bwetu bwekole ejja bajja ku nsonga enkulu ebateeke ku nsonga enkyamu ate temujja kumanya ani gwekozesezza muddeeyo bakadaama mubanje ekyo kye mulina okufuna ebyo bino ebya Doni tebirina mumaanyi nnyo byamagezi kye bibongerako muddeeyo bakadaama mubanje amaanyi ge mutadde ku mukyalo ono muddeeyo mugateeke ku kubanga abakolera mu nsi ze Saudi Oman because for you ikalekaleko naye mulaze amaanyi mangi nnyo ensi yonna yategedde ebyabaddewo ku Doni naye kijja kwewuunyisa nti ensi tennategeera kituufu kuba bwe kituuka ku nsonga ezibayamba ate muddamu kwerumaaluma nze ndowooza mutegedde nze mbeerawo wano sikubye kalango ka live zange because sinoonya likes oba kinze kino nkikoze ng'omunayuganda oba oyagala okunsanga era ojja kunsanga wano oba oyagala okunfolowinga oba toyagala lekayo nze bwento saagala lutalo ddala nnyo abantu abakwatagana
mwenna abateeseza mwebale abatuwadde ebirabo. Luno olutalo lujjeyo n'abali mu Amerika n'abali e France bonna ne bajja ne bateesa. So Mukama abanjagalire, mbagala nnyo. Never give up until the battle is over, and it is not over until it is over. Mukuba kyeyo towanika paka nga kiwedde ate tekinnaggwa paka nga kiwedde. Peace and shalom.